Yesu kambikue newayo nga sadaka omuliro guke omwoyo no mubiri Yesu kambikue zenewayo nga sadaka omuliro guje. Mwoyo mutukuvu mukwano kwaniriza jangu mukwano gwange tata Naggunesi onungamye mukama kabaka w'abakabaka Naggunesi kubanga oyogera mu kigambo kyo nti abalungamizibwa abakulemberwa omwoyo wo be baana ba Katonda. Mukwano gwange tata Naggunesi jangu onungamye mukama byonna byongenda okwogera bireme kubeera bigambo byange abirala bibeere bigambo byo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye amiina. Wamba akamwa kange omwoyo mutukuvu omutima gwange endowooza yange na buli kimu mukama byonna biwambe otwale mukama taata ebifo byonna munze mukama kabaka w'abakabaka nze nveewo gwobeere mulamu munze mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Yeebazibwe Kristo Yesu Omunazaalesi. Mikwano mwasibye mutya mwasuze mutyeyo mujje baleka emirimu ey'emikwano mwebale okweza Katonda mwebale okwagala Yesu bannange ekyo nno kizaamu amaanyi ate kigulumiza Katonda amiina. Yes kale amanya gange yenze Favor Max Namujumbi yengera ndi mukyala mulokole nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange ey'emikwano nammwe abamukkiriza bannange n'essanyu lingi nnyo gye muli n'abatanamukkiriza mikwano kusaba okkirize Kristo Yesu. Bayibuli egamba nti okkiriza na mutima gwo omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Kale osooka okkiriza Kristo Yesu n'oyatula n'akamwa ko n'ogamba nti ndokose amiina n'ogamba mukama nti sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu kyera Kristo Yesu nkukkiriza okubeera omulokozi wange omugamba mukama nsaasira okwonoona kwange ebyonoono byange byonna mukwano gwange taata era nkukkiriza nti wafa n'ozuukira era nzikiriza nti gwe Katonda wange amiina. So ng'okkiriza Kristo Yesu munnange obeera wa ddembe ate era olina obulamu obutaggwaawo. Kuno ku nsi tuliko akaseera katono nnyo tugenda wa kitaffe mu ggulu amiina okubeera n'obulamu obutaggwaawo kubanga era agamba nti tewali aliraba kitaffe tewali alijja eri kitaawe okuggyako ng'ayise mu ye omwana. Kitegeeza bw'okkiriza omwana Bayibuli egamba nti bw'okkirizibwa alina omwana alina obulamu. Kati nno nze nga nali sinnabitegeera nga mmanyi nti alina omwana yazaala omwana oyo abeera n'obulamu. Nedda mikwano tebagamba oyo omwana gw'obeera ozadde bagamba omwana Kristo Yesu oyo yajja ku nsi okutufiirira amiina n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe. Kati bw'okkiriza omwana amiina obeera n'obulamu obutaggwaawo kubanga oba oyingidde mu ndagaano ya Kristo Yesu obeera tokyali ku lulwo Yesu abeera akoze eki akuyingiza mu lulyo lwe amiina olulyo lw'abalangira n'abambejja. Yesu yeebazibwe nnyo mikwano mbaagala nnyo mu Kristo Yesu bannange olwakadde sigenda twala budde bungi nnyo nina akadde katono yes ndimubizemu naye olw'ekisa kya Katonda mukama agenda kunsobozesa omwoyo mutukuvu yagenda okunnuŋŋamya n'okunvuga amiina. Tugenda soma tugenda somako ebyawandiikibwa ebyawandiikibwa tugenda sookera mu Samwiri ekyokubiri tugenda soma ku mukisa gwa Katonda amiina ekyokubiri because ffe nga balokole n'omuntu omulala yenna n'atannalokoka yeetaaga omukisa naye twagala okulaba omukisa gwe twagala gwe tusaba Katonda tulina kukola biki amiina tulina kutambula tutya okufuna omukisa gwa Katonda amiina biki mukama byatwagaza okubanga tufuna omukisa gwa Katonda amiina. So katusomeko ebyawandiikibwa byaffe. Ngenda sookera mu Samwiri ekyokubiri
mukaaga 10 ne 11. Amiina. Yes. Okay, banange nga tuna subscribinga ku channel eno bagita ekyoto kino. Subscribinga bambi olikinge, then commentinge, onyigene ku kadaako bambi aka notification so that when ntekayo video yonna obeera ogifuna. Yes, mukwano. Mukama akwenye omukisa yedya wangu bozimba bwa kabaka bwa Katonda ye oyamba n'omuntu omulala okubanga video ye mutuukako. Mukama akwenye omukisa bambi subscribinga so that tufuna nsobola okubanga ngenda live. Amiina. Because okugenda live kwetagisaamu ng'olina ofunyeko ku gundi ba subscriber. So kyekyo mikwano bambi Mukama abawe nnyo omukisa. Okay, atusome Mwoyo Mutukuvu Taata jangu tulungamye. Tugenda sookera mu kya tugambye tugenze mu Samwiri ekyokubiri essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu lwe tugenda osoma, then tugendeko ku kyawandi mu kitabo ekirala. Samwiri ekyokubiri 6:10 agamba ati, awo Dawudi n'atayagala kujjulula ssanduuko ya Mukama okugireeta gy'ali mu kibuga kya Dawudi, naye Dawudi n'agikyamya n'agiyingiza mu nnyumba ya Obededomu Omugiiti. Amiina. 11 n'agamba nti awo ssanduuko ya Mukama n'emala emyezi 3 mu nnyumba ya Obededomu Omugiiti. Mukama n'awa omukisa Obededomu n'ennyumba ye yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Abasinga tumanyeko obanga wali osomyeko ku kitabo kino tusoma Bible, oyinza n'okuba tokisomangako naye nga wali owuliddeko ku kyawandiikibwa bino byawandiikibwa bino. Emboozi eno amiina ya Katonda y'ekigambo kya Katonda nti sanduuko ya Katonda. Sanduuko ya Katonda ffenna abasinga tugimanyi yalimu emmaanu. Emmaanu kye kigambo kya Katonda ng'erimu omuggo. Amiina. Omuggo amiina ge maanyi ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Nga mulimu ne amateeka mukwano Yesu ebipande by'amateeka. Amiina. Nga bwe butuukirivu. Amiina. Amiina. So nti Dawudi tulabye nti Dawudi ye yakola ki? Teyayagala gikola ki? Gitwala. Teyayagala gikola ki? Gitwala mu kibuga. Amiina. Gye yali. Naye n'agiyingiza mu nnyumba ya Obededomu. Amiina. N'emalamu emyezi 3. Bwe yamalamu emyezi 3 Mukama n'awa omukisa Obededomu n'ennyumba ye. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kati ku budde buno ife igwe nange yakkiriza Kristo Yesu ffe essanduuko za Katonda. Gamba nti nze essanduuko ya Katonda. Kaakati essanduuko ya Katonda. Amiina. Gwe essanduuko ya Katonda. Ate nga gwe essanduuko ya Katonda ate gwe ayagala omukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati essanduuko ya Katonda. Amiina. Oyina okubeeramu emmaanu. Emmaanu kye kigambo kya Katonda nga kiri mu ggwe munda. Amiina. Kibeere mu ggwe. Then tulina okubeeramu emmaanu ekigambo kya Katonda. Then tubeeremu omuggo ge maanyi ga Katonda. Amiina. Amaanyi ga Katonda. Haleluya. Then tubeeremu pande y'amateeka bwe butuukirivu. Amiina. Kubanga Bayibuli egamba nti butuukirivu mwe tulimu okukola ki? Okunywezebwa. Tunaabeeranga wala n'okujoogebwa. Amiina. Ate era mu Bayibuli mu Matayo 6:33 agamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu, ebisigadde binaatukola ki? Binaatwongerwako.
ekigambo kya Katonda bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egamba tetubeere nga balamu na mmere yokka wabula n'ekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Kyekigambo kya Katonda, ebyawandiikibwa kyekigambo kya Katonda. Mukama abeera ayogera direct naffe. Mukwano gwange Yesu yeebazibwe. So amaanyi ga Katonda obwo bwakabaka bwa Katonda, obutuukirivu obwo bwakabaka bwa Katonda. So amiina. So tulabye omusajja ono nti ye sanduuku bwe yabeera mu nnyumba ye, amiina, yafuna Mukama yamuwa ki? Omukisa. Kakati naffe sanduuko za Katonda tulina okukola ki? Okubeera n'ebyo mu nda zaffe, amiina. Sanduuko ya Katonda ebeere mu nda zaffe, amiina. Obutuukirivu, amaanyi ga Katonda, ekigambo kya Katonda. Tusooke Mukama awo agenda tuwa ki? Omukisa, amiina. Kati ebyo tubiyingize mu nda zaffe. Bwe tunaabiyingiza ebyo, nkubulire nga Katonda bw'agamba ekigambo kye, because bwe tubeera tusaba tujuliza Katonda, amiina. Tumujuliza, okujuliza oba kubeera nti okujuliza nti Mukama wagamba bw'oti, Mukama wagamba wenaatambulira mu butuukirivu onaakola ki? Onanyweza. Bayibuli egamba nti ontaddeko okwagala kyendiva nkuwonya, nakugulumiza waggulu kubanga agamba nti namugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange, bw'anankaabira namuyitaba. So Mukama bwe tuba tumugamba ebyo, kubanga kigambo kye nti Mukama wayogera bw'oti, tumujuliza nti Mukama wagamba bw'oti nti bwenaakola ki? Bwe naatuukirira mbutuukirivu mwendigima okunywezebwa. Kakati Mukama nyweza ompa omukisa, amiina. Tukitegedde bulungi mikwano. So kyekyo mikwano, ekyo tukikola nakyo kireeta obutuukirivu. Obutuukirivu ekigambo kya Katonda, amaanyi ga Katonda. Tunoonya amaanyi ga Katonda, bye tubikola tutya? Tubifuna tutya? Ekigambo kya Katonda tusaba Omwoyo Omutukuvu n'atuyamba. Nze nali actually simanyi kusoma Bible, nga simanyi kusoma Luganda, ng'okulwogera ndwogera naye kusomero lwantawanyanga okulusoma, azini okusoma Oluganda, ng'okulwogera ndwogera naye ngamba nti lusome. Abo oleese obuzibu, naye nasaba Omwoyo Omutukuvu ne mugamba Omwoyo Omutukuvu njigiriza okusoma Oluganda, njigiriza osoma Bible. Actually samugamba Luganda naye njigiriza osoma Bible because njagala nnyo okusoma ekintu kyensobola okunnyonnyoka. Oluganda Bayibuli wengisoma mu Luganda awo nkitegeera, amiina, ngitegeera bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo n'olinga yewa because nga wagisoma mu because we agitegeera bulungi, amiina. Naye nze Omwoyo Omutukuvu bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yansomesa. Mukama waffe yeebazibwe. So tusaba Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu n'atuyamba, kubanga ffe tetusobola, naye Omwoyo Omutukuvu yatubeera n'atuyamba. Omwoyo Omutukuvu n'omukabya n'omugamba njagala kusoma, njagala kuyiga kigambo kyo kibeere mu nda yange, amiina. So ekyo n'okisaba Omwoyo. Buli kimu actually ffe mbulokole tetwerwanira, amiina. Omwoyo Omutukuvu yatuyamba, yatulafuubanira gwe tusaba, naye kati gwe ky'olina okukola kumusaba n'omugamba Omwoyo Omutukuvu nyamba, njagala kuyiga kigambo kyo, amiina. Naye bw'onaabeerawo n'osirika, Omwoyo Omutukuvu nga naye asirika ng'akutunuulira, ye ajja kukulumiriza, naye olina omugamba n'omugamba Omwoyo Omutukuvu nsaba mukwano njigiriza kino, njigiriza kiri, njigiriza kino, njigiriza osoma ekigambo kyo. Kati ekigambo kyo, ekigambo kya Katonda ne kiyingira mu ggwe n'okisoma n'okimeditatinga, kifumiitiriza, n'okyeyongera n'obeera ng'okikola ki? Si lunaku lumu, si nnaku bbiri, si nnaku ssatu, kukinyiikira nga bwe tunyiikira okulya, n'okunywa, okwambala, bye tunyiikira ebyo, amiina. So n'ekigambo kya Katonda tuba tulina okinyiikira, amiina. Then amaanyi ga Katonda tuganoonya, tusaba ne tusiiba, amiina. Ne mu kigambo kya Katonda era nagwo era maanyi ga Katonda, amiina. Tunoonya ne tumugamba Mukama twambaze amaanyi go, twambaze amaanyi ag'omwoyo, tusobole okuwangula enkwe z'omulabe Sitaani. Okukkiriza maanyi ga Katonda, amiina. Obeera n'okukkiriza mu ggwe, okwagala maanyi ga Katonda, obuwombeefu,
Katonda yennyini nnyini, ago maanyi ga Katonda nti okubeera n'amaanyi ga Katonda ng'omubi tagenda kuva eri just akuyuuya embuyuuya, nga muli oyina amaanyi ga Katonda, oyina okukkiriza, oyina essuubi, oyina ojjudde. Amiina. Amaanyi ga Katonda tuganoonya, tusaba n'okusiiba muga Mukama nyambaze amaanyi ag'omwoyo, si gano amaanyi ag'omubiri ti nja nsobola okulwana naye nina amaanyi. So ekyo Mukama tumusaba n'atwambaza amaanyi ge. Amiina. Amiina. Tubeera n'obuyinza mu maanyi ge. Okitegeera ekintu ekyo. So byonna tubisaba Omwoyo Mutukuvu. Bayibuli egamba waliwo ekyawandiikibwa kyayogera kiri mu Zabbuli, I think. Zabbuli agamba nti Zabbuli? I think kiri mu Zabbuli. Agamba nti mujje gye ndi abaana abato mumpulire. Omwoyo Mutukuvu ng'atugamba mumpulire nange n'abayigiriza okutyani Mukama. Zabbuli 34 olunyiriri olw'ekkumi ojja kwesomerayo. Agamba nti mujje mwe abaana abato mumpulire n'abayigirizanga okutya Mukama. Amiina. So kyekyo mukwano, buli kimu ekyaffe tukisaba Omwoyo Mutukuvu n'akituyamba. Amiina. Obutuukirivu ku lwaffe tetusobola kwekolera butuukirivu, tosobola kwetuukiriza ku lulwo, naye Omwoyo Mutukuvu yatuyamba n'akugamba kaakati kino bwe kuba kwenenya ne weenenya n'okola ki? Omwoyo Mutukuvu n'akutuukiriza mu maaso ga Katonda. Kyakulagira kyokola, kyakuganye n'okivaako nti n'okola ki? N'obeera nga okola ki? Obeera mu butuukirivu. Amiina. Omwoyo Mutukuvu gwe twegayirira mu buli kimu, buli kye weetaaga mu Mukama Katonda kuwula Omwoyo Mutukuvu, kubanga atugamba tatulese nga bamulekwa wabula atulekedde Omwoyo Mutukuvu. Tubeera no ku tayimu n'atera okudda ku mulimu. So naye nga twebaza Katonda olw'ekyo. So tugende mu gundi eno mu kyawandiikibwa kyaffe ekyokubiri. So kati ebyo byonna ebintu bye tulina okunoonya nga balokole, then omukisa nga Mukama we yawa Obededomu omukisa. Sanduuko bw'ebeera mu ggwe n'ebyo byonna ebirimu ne bibeera mu ggwe, sanduuko ya Katonda byebyo kakati ne bituula mu ndaayo, kubanga ggwe kati sanduuko ya Katonda kati birina kutuula mu ggwe. Of course agenda kuwa omukisa. Amiina. Nga biri mu ndaayo. Bibyo byonna ng'okola ki? Obikoze. Omwoyo Mutukuvu yagenda otuyamba tubikole. Ffe tumusaba ye n'atuteera mu ki? Mu nkola. Amiina. N'atwegayirira. Actually tetumanyi na kusaba nga wekigwanira. Omwoyo Mutukuvu yatusindira mu maaso ga Katonda. Kaakati tugenze. Oyagala bugagga, oyagala mulimu, oyagala vizo, oyagala ki? Amiina. Weekwate Omwoyo Omutukuvu. Bugamba Omwoyo Mutukuvu, leka okwagala kwa Katonda kukolebwe mu nze, leka obwakabaka bwa Katonda bujje mu nze, then ndaba omuki? Omukisa. Amiina. Mukama ompa omukisa. Amiina. So katugende mu kyamateeka. Ekyamateeka essula y'omunaana 18. Tugenda soma ennyiriri 3 olw'18, olw'19 n'olw'20. Amiina. Agamba nti naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Amiina. Anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Mukama waffe yeebazibwe. olw'19. Awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo, n'ogoberera bakatonda abalala, n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza leero nga temulemenga kuzikirira. Mukama waffe yeebazibwe. 2 n'agamba nti ng'amawanga Mukama gazikiriza mu maaso gammwe, bwe munaazikiriranga bwe mutyo, kubanga temwakkiriza kuwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wammwe. Amiina. Lokole tukola ki? Twetaaga ki? Omukisa gwa Katonda. Wali tulabye essanduuko ya Mukama we yasula mu nnyumba ya Obededomu.
mu nnyumba ya Obededomu. Kyemmanyi Obededomu ssanduuko ya Mukama kuba ye Mukama akolera butuukirivu butukuvu. Amiina. Kitegeeza omusajja ono bwe baabiyingiza essanduuko ya Mukama naye yali yakola ki? Yatuukirira. Mukama waffe yeebazibwe. Essanduuko ya Mukama n'ebeera kubanga yo tebeera wacaafu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati Mukama n'amuyiira omukisa n'ennyumba ye. Amiina. Kaakati kyemmanyi mu nnyumba ya Obededomu temwalimu bya muzizo kubanga singa mwalimu ebyomuzizo singa weegendereza essanduuko ya Mukama we baagitwala balina we bagikyamya Dagoni n'agwa n'atemebwako emikono n'atemebwako essanduuko ya Mukama n'etema. Amiina. Kuba essanduuko ya Mukama kigambo kya Katonda butuukirivu. Amiina. Maanyi ga Katonda. So yatema kubanga yasanga ekitali kituukirivu nga we bagitadde. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ennyumba ya Obededomu yali ntukuvu. Ennyumba ya Obededomu teyalimu bya muzizo. Kaakati tuzze eno tuli mu kusaba ki? Mukisa gwa Katonda. Tuli mu kusaba bugagga. Mukama atugambye omukisa gwa Katonda guguno wano. Agambye nti naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Okimanyi nti nno Mukama yatuwa obuyinza okufuna obugagga? Mukama waffe yeebazibwe. Yatuwa obuyinza okufuna obugagga. Naye wuliriza. Anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Bajjajja baffe be baani? Mukama baayogerako. Mu Bayibuli we beeyogera ku bajjajjaffe eyogera ku jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Amiina. Tolowooza bali. Amiina. Tebakikutaputira obulala, tokitaputirwa obulala oba tokitaputa obulala. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli bwe beeyogera ku bajjajja baffe eyogera ku jjajjaffe Ibulayimu. Mukama waffe yeebazibwe. Ffe tuli bazzukulu baani? Ba Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Amiina. Teyogera ku bali abalala abamu be bamanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Abo bamuziza eri Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. So Mukama alina endagaano gye yakola nabo ey'okola ki? Nti wano yatuwa obuyinza aginyweze. Mukama waffe yeebazibwe. So n'atugamba nti naye awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo n'ogoberera bakatonda abalala, owulira, n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza leero nga temuulemenga kuzikirira ng'amawanga Mukama g'azikiriza mu maaso gammwe bwe mulizikiriranga bwe mutyo kubanga temwakkiriza kuwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wammwe. So eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe lya Katonda waffe lyeriwa kyekigambo kye. Agambye nti ye tayagala, ayogera naga nti ye Katonda wa buggya. Amina. Tebamugattako Katonda mulala yenna. So kati gwe bw'obanga olina ekirala ky'ogoberera ate no bw'osaba Mukama omukisa, bw'omugamba nti Mukama wampa obuyinza okufuna obugagga rabo yanderebo riboko shekerebo n'osaba ne mu nnimi n'otuukayo, mukwano gwange ng'olina bakatonda abalala baweereza, mukwano gwange ng'omuvuddeko omukubye amabega towulidde eddoboozi lye nti nze sigattibwako bakatonda mukwano obugagga togenda bufunako, omukisa gwa Katonda togenda gukwatako. Yesu yeebazibwe. Naye bw'onoonywerera mu Katonda n'omukkiriza n'omumanya, n'onoonya obutukuvu n'obutuukirivu, n'oweegayirya omwoyo omutukuvu, ku lwaffe tetuyinza wabula omwoyo omutukuvu yatuyamba. Amiina. Yatuyamba. N'omugamba Mukama, nze sigenda kuweereza birala, sigenda kudda mabega. Mukama waffe yeebazibwe. Nina akagambo akantuulamu. Yesu yeebazibwe. Nina ekigambo ekyantuulamu. Waliwo essomo lye nasoma lye baatusomesa eryatodda Misiri olw'enjala. Eryo lyantuulamu kati ekyo ekigambo kyantuulamu ekyatodda Misiri olw'enjala. Amiina.
so Katonda omugamba nkunywererako oba ebadde enjala yaki oba ebadde enjala yaki nywerera Katonda ogenda kulaba omukisa gwa Katonda. Ye Katonda akolera mu biro bye ebituufu. Ekya Katonda tekikeerewa. Ekya Katonda wakireetera we kikola ki? Nina gwe ntumiddeko nina gwe ntumiddeko gwe ntera okugamba ne mugamba bye twenoonyeza byagaana. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati ndi ku bya Yesu nja biremerako. Amiina. Nja biremerako. Lwaki? Oyinza opapiriza n'ogamba bannange emyaka gye mpiseeko bannange kanyanguyirize mukwano. Ojja kwekeereya. Haleluya. Ojja kulaba nga arashinga ayanguyiriza kumbe oli mu kwekeereya. Buli bw'okola ekintu nga tekiriimu Katonda nga si kyabwa Katonda tekivudde eri Katonda olaba nga ayanguwa naye omala ne weekeereya. Mukama waffe yeebazibwe. Butya bwe weekeereya oyinza okungamba ye ate njagadde emmotoka yanguyizaawo ngifunye. Mukwano gwange ogenda kwekeereya. Ojja gifuna naye ebya sitaani bijjirako n'ebirala. Mukama waffe yeebazibwe. Buli bw'ofuna ekintu ekitali kyawa Katonda togamba kino nafunye kyange saafunye kya Katonda naye nafunye kyange. Mukwano gwange tekiba kikyo. Awo tewaliiwo space. Bw'oba nga toli wa Katonda obeera waawo ekyo gwakyogedde. Mukama waffe yeebazibwe. Oba otegedde wookola ki? Buli w'otaba mu Katonda tobeera waawo na space egamba nti siri mu Katonda ate siri wa sitaani. Nedda mukwano okitegedde. So bw'ofuna ekintu nga si kyabwa Katonda mukwano tekigenda kuwangaala n'empeera yaakyo teriiwo. Togenda kufunamu. Waye sitaani yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. So okuwa ekintu nga lowooza mukimasamasa kungulu kumbe munda kifu kivundu. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. So tugumiikirize. Actually kanyinyonyole kino ekyenkugambye ekyokwekeereya nti oyinza okulowooza mbu oli mu kwanguwa kumbe weekeereya. Katugeze bwe tuti. Nagerezaawo. Leero kangerezeeko kwali kangereze ku mmotoka sijja kugereza ku bantu. Kangereze ku mmotoka. Okay, ofunye emmotoka. Bw'ofuna emmotoka n'ogamba nze nyangwa nagamba myaka 20 bwe giti nze nnofuna emmotoka n'ogisaba naye ng'obadde okyateekebwateekebwa Mukama ayagala gikuwa ku myaka mitono egiddako awo ng'abanze okuteekateeka bulungi so that ogikuume ate era egulumiza ekitiibwa kye. Kuba ffe Mukama atuwa ebintu okugulumiza ekitiibwa kye era alabisibwe mu byo era bimuweereze. Mukama waffe yeebazibwe. Kati gwe n'opapiriza n'ogamba angende nfune eyange n'ogifuna. Bw'ogifuna mu egyo emyaka azimwe ery'ebbanga nga of course ng'okimanyi bulungi tevudde wa Katonda weeyiyiriza amakubo go saaninga kati awo ng'emmotoka ekola ki? Emmotoka eyinza okugwa neesaanawo. Okitegeera? Oba neebaako kyekola kikyeba. Oba yo yennyini omubi omanyi omubi kasita akujja mu maaso ga Katonda aba ayagala ayanguwe era akutuge. Mukama waffe yeebazibwe kuba ye yajja okubba n'okutta n'okukola ki? N'okuzikiriza. Yesu yeebazibwe. Okuba nti tekivuddeyo nga bwe mbadde nkikola ki? Naganya okugereza ku bantu. Okay, kangereze ku booyi. Gaalo ofunye booyi oba booyi ofunye gaalo. Opapiriza olabye ng'emyaka gikugendako. Mukwano gwange oyinza okulowooza nti emyaka gikugendako ne gimala n'ogenda tugeze olina emyaka 23 kati n'ofuna booyi myaka 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kati ku 3 olw'okuba booyi tewamufuna si wa bwa Katonda ne byonooneka ne bisattulukuka nga ne oyagala okudda eri Mukama olina okusasula omutango kubanga wayonoona maaso ga Katonda. Olina okukola ki? Okuddamu ate okunoonya Mukama ekisa kya Katonda. So kati
obufumbo butabuse wapapa ku myaka meka oli olaba ku myaka egyo ng'olaba bikoze ekibiruddewo kati n'ogenda mpaka ku myaka 3 kati ate emyaka 3 wafuna wano kati kitegeeza gino emyaka gyonna gifudde gye weepapiriza olina kuddayo mu maaso ga Katonda n'olindirira eky'obwakatonda ng'ate singa maybe tewapapa this myaka. Njogera ku muntu kati nga oyingidde mu bulokole, oli mulokole, amiina, gumiikiriza, lindirira Katonda, amiina. Nti ekintu ky'opapiriza gwe nga ggwe ku lulwo ng'olaba obudde buweddeyo, lindirira okwagala kwa Katonda. Obudde bwa Katonda, God's timing yebeera entuufu, yebeera ennungi. Ffe sometimes tulabira kungulu, munda tuba tetumanyi ki ekiriyo. Kati tuleke okwagala kwa Katonda kukole, amiina. Kinga bw'onaalaba eppaapaali ku muti nga liryengedde bulungi naye nga munda tosuubiramu yadde akavunyu n'aka, naye nga munda mujjudde envunyu. Era singa obadde tomaze edduwaati kati ly'eppaapaali ddyo lyanguwa nti oyinza oliwaata n'omala n'oliraba munda nti livundu, naye omuntu tosobola mulaba, waliwo ebintu bye tasobola kulaba, okitegeera. So tulindirire Katonda byonna, Katonda yasinga, amiina. Bw'oba bazeemu nawe n'ofumiitiriza waliwo bye weekolerako ne bigaana ne byonooneka, kati tulindire Katonda tutegeere nti Katonda yalina amaanyi ku bwaffe byagaana. Tusalenderinga eri Katonda, amiina. Nze nawanika Yesu yabisobola ebyange oba gw'olinda kisimanyi, wanika ogambe Mukama gwabisobola, kubanga ne bw'oneegamanya kwegerezaako mukwano tebijja kukola. Kankome wano olunaku lwaleero, obudde njagala kuddayo ku mulimu, ssaawa zino ziweze ez'omulimu. Mukama abawe nnyo omukisa, ngulumiza Katonda era muyimusa, kitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Mwoyo Mutukuvu nkwebaza ku lw'ekisa kyo, nkwebaza ku lw'amaanyi go. Mukama Kabaka w'abakabaka, leka oteeke mu nkola era oteekeko ekisa kyo, twambaze amaanyi go. Mwoyo Mutukuvu twambaze amateeka go, twambaze ekigambo kyo, ayo Mwoyo Mutukuvu twambaze ekigambo kya Katonda. Taata tuwe obutuukirivu mu nda zaffe, osigukule byonna byonna omulabe Sitaani bye yali asimba mu ffe. Mukama otuggyemu, Mukama okupapiriza n'okwenoonyeza ebyaffe. Mukama Taata tukole okwagala ko Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Teekemu amaanyi go Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Tutambulire mu kwagala ko ne mu kisa kyo ne mu maanyi go, tuleme okuvaako Mukama Taata, tukole ebyo by'oyagala mukwano gwange, tusobole okubeera n'obuyinza Mukama Taata okufuna obugagga bw'oyogerako Mukama, era otuwe omukisa go Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda Omunnazaaleesi, amiina. Mukama abawe nnyo omukisa, genda maaso n'okusaba ey'emikwano. So kyekyo akadde bwe kati we kankomezaawo. Mukama abawe omukisa, mubeere bulungi, mwiraba.